Oluvannyuma lw'okukitegeera nti omwaliro gw'engoma zino baguyita Mujaguzo, nga zino zisinga kulabibwako ku mikolo gy'Obwakabaka egy'ennono, era nga Ssaabasajja Kabaka bw'asiima n'alabika z'asooka okulamusa, era nga ne bw'aba agenda bw'atyo bw'akola. Kino kitegeeza nti Mujaguzo nkulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda, naffe kwe kwagala okumanya amakulu gaayo ko n'obulombolombo. Baatutegeezezza nti okumanya ensonga zino tulina kunoonya kireega wa Buganda avunaanyizibwa okuleega engoma eno Mujaguzo, bwe tutyo naffe ne twessa mu ddene ku luguudo oludda Ebbombo e Matugga Kasozi Lwadda ku butaka bw'ekika ky'Empologoma okusisinkana Katikkiro w'Empologoma, oluvannyuma lw'okututegeeza nti kireega wa Buganda. Ng'era bwe wandisuubidde obutaka bwonna bwe bulina okufaanana, naye n'olubadde okutuuka amaaso gatuukidde ku nnyumba ezaaserekebwa n'essubi mu ngeri y'ekinnansi enjooyooto obulungi. Ate bw'okyusa amaaso ku ludda olulala ogakuba kabonero ka Buganda akayooyooto okukamala ate nga kalabika bulungi okukamala. Ng'era obutaka bwonna obw'ebika bwe bubeera obw'edda buli w'oyita tolemwa kusanga kyoto. Bwe tutyo tweyongeddeyo mu kakkalabizo lya Katikkiro w'ekika ky'Empologoma, Omutaka Ddungu Patrick Kisekka, era nga tumusanze ali n'abazzukulu baali mu kulambika ku nsonga z'ekika ky'Empologoma. Bw'atyo naffe yatwanirizza ng'era Omuganda omutuufu bw'akola. Wabula akageri k'ensonga ya Mujaguzo nti eyabadde etututte, naffe olutuuse mu kakkalabizo lye amaaso twagatuukiriza ku kifaananyi ekinene kye yawanga ekiraga obwakireega bwe mu Bwakabaka bwa Buganda, nga kino kiraga emitendera egy'enjawulo egiyitwamu okubajja engoma. Kino naffe kyayongedde okutukakasa nti tuli ku mulamwa ng'enjogera ennaku zino bw'eri, awatali kumala budde naffe twamubuulizzaawo ebikwata ku Mujaguzo n'ekika ky'Empologoma oba Akasozi Lwadda. Engoma eyo yennyini yatandikira wano ku Lusozi Lwadda eyaleegebwa kuba luno lwali lubiri lwa Kabaka Kintu. Ku lusozi luno lwennyini Kabaka Kintu we yagattira ebika by'Abaganda ebyaliwo mu biseera ebyo nga waali, era buli kika ekyaliwo mu biseera ebyo kirina embuga kuno zitulwana okulaba nga tuzzaawo kati. Yabaffe Mujaguzo kye ki? Mujaguzo eryemu, yerimu engoma